amagye gamwambula ne gakola buli kimu era babloga be naalemu baavuddeyo nga bagamba oyo tebamukwatako oyo kambagambe waliwo abakusabye nti obatunuulireko mu eyo ensonga lwakuba tebannasasula olabe ekituufu bakikola ate kati olowooza bya bulimba byeyogera nze nkugambye nze ŋŋanzi nze nzize nga mbiraba nga amagye gabimbuuza nti lwaki owagira muganda ng'oli mu western oli mu kigo owagira muganda. UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. All rights reserved. Tweyanziza nnyo tweyanzeege omulungi akyekomidde ku mukutu ogwa L40 ekitongole Matayo Foundation wetusinziira ne tukutuukako eyo yonna naawe gy'osinziira munywanyi okubanga ate otugoberera webali nnyo webalire ddala manya nze Vigeston nga nkwanirizaako ate mu vidiyo yaffe ey'olunaku olwaleero ntuuse wano eno ne mwami Matayo owa L40 akagambo L40 ako ojja kateekako life for tomorrow munnange nga ye atunula mu ebyo ebiribaawo enkya nebiri ebyaliwo luli eri nga tetumanyi ne bino ebiribo leero nakukubira tooki mu nsonga ezimu oba endala ne mu bulamu bwammwe ng'abantu aba bulijjo. Oyo nno ye Matayo muntu nga ffe naye ate oyinza okugamba nti ye wanjawuloko ebiseera ebimu oba ebirala. Mwami Matayo wasuza otya olwaleero? Ndi mpora mpora kansubire ne bannayuganda bali bulungi kubanga at least abantu bawulidde omulanga batandise okujja nga bayingira ekibuga bagumya emitima bakkiriza bulungi kati biri nabagamba ebyo mubitulekere ffe mubitulekere naye mugira mukoma okuba mulimu bino ebyendwadde nyongera okulisaayo abazadde okubakulisa abaana bamwe bawangudde naye mbagamba kino nti nga bwe mwasanyuse bwe mugenda okukaaba leero ziri ennaku z'omwezi 31 January 2026 mwezi tugumalako naye abaana bwe banaatandika okusoma ne bayisa weeks 2.3 amasomero gagenda tandika kukwata omuliro ng'abaana bafa intentionally ate nga kagenderere amasomero lwaki katulinde tulabe nja banyonyola nga bimaze okwapeninga nze nja mbakolera investigation omuliro wegugenda okuva so oba toli mu kubateeka ku bunkenke na kubatiisa ekyo balina okimanya okukisuubira eyo message yandibadde erabibwa olumostere bananyini masomero mugenda ogenda masomero nga mugalongooseza ga system buli kimu nga kikola bulungi kubanga waliyo abagenda okweyambisa okukyankalanya gas owamasomero n'okukyankalanya amasanyalaze so nandigambe nti omuzadde yenna nga bweteekateeka okutwala omwana ku somero soka okebere sisitemu y'amasomero ebisulo omwana wagenda kuba yeebakawa kubanga sente zizo gwolina choice siteeka nti oba nti Katonda yaliteekawo nti omwana wo bw'atasomere wano taafune abaana mu making sure nti basomera awantu awalungi ate nga wali smart nga ne obulamu bwabwe nga bulina security kyekyo so nyongero baniriza naye mwena abawangudde tubayozaayoza kansuubire temugenda kusoma naye ekirungi nti ensi egenda kukyuka essaawa yonna tulindiridde essaawa yonna abawangulwa abalangirwa tebagenda layira naye abamu batandise oba emisango gyateereddwa mu kooti gwe bireke gwe weesirikire future fe abaziraba naye kyenyinza okugamba bannayuganda nti nze omanye ebiseera ebisinga nandibadde mbagamba nti mbasaasirako abaana amasomero agamu gagenda tandika kukwata emiriro nga bakatandika okusomana ekyo sandi kibanyonyodde naye nga bwe mbagambe nti bwoba otwala omwana w'okusomero making sure nti essomero lyasomedde mu lifaanana litya kitegeera
abamuwaayo abaana ne mubejjako bwejja. Osobola okukkirizibwa okukyekera essomero oba okulikebera nga oli muzadde ko olwo ebifo ebimu bye batugobamu nga fe abagenya baba bazze ku ssomero. Nange nawasiza naye boyinze essomero okutwala omwana wange ku ssomero n'oŋŋaana okulambula essomero oba omubuulira sente zenkuwa omwana asomera bwereere. Omanyi olaba akangambe kino ebintu ebyatuleetera Museveni otufuga tituli batiitiizi ate okumanya kwaffe n'obuvunaanyizibwa bwaffe tetubutuukiriza. Okitegeera nti minisitule bw'otunuuliranga minisitule byebimu ebibuuzo ebijja mu bantu ne tugamba gavumenti nti yajja kufiiriza abantu. Mutuleetera ripooti ne mutugamba nti eddagala lyafudde lye baagula ne sente zaffe nti era biliyoni ne biliyoni. President Museveni n'otavaayo kwogera ku minisitule eyo, palamenti ne mutavaayo kwogera ku minisitule eyo, kooti tewali kooti yavuddeyo kwogera ku minisitule eyo oba minisitule nenya ku eyo oba ezivunaanyizibwa ku ssente z'omuyi w'omusolo. Kyova olaba gavumenti yajjeemu bano ababadde bazoogerako ab'emimwa emiwanvu, si mimwa miwanvu aboogera ebituufu. Abandi badde boogera nti kati eddagala lyafudde naye bannayuganda bangi abatafuna ddagala mu malwaliro. Abasigaddeyo tewali eyakyogeddeko. Tenavaayo kwetonda kukola ki wabula batuwadde buwi ripooti batugamba eddagala lyafudde lya bumbi na bumbi. Bannayuganda bangi abafudde nga tebalina ddagala. Kyovalaba nti ebiseera ebisinga bwe tugamba nti gavumenti eriwo kufiiriza bannayuganda temunyiiga. Nammwe aba CMI aba isa abakwata abantu temunyiiga kubanga ebintu gavumenti byekola bibanga bwolaba omusumba nti abasumba baliwo okusaba essaala Katonda kuwa abantu birungi nakubaja mu mbeera embi. Naye ate abasumba bandi badde basaba essaala be bawagira ate ebibi. Abasumba okitegeera batya nti bw'otunuulira abantu kasookedde tuyingira mu kampeyini abasumba bazenga bagamba nga tewali musumba avaayo kwogera nti okujjako ono gwe twalabye ku NTV yavudde nayogera amazima. Era nabagambe nze nabazabye nti bannayuganda mugende musabire mu kyaki y'ono omusajja mugende ewa Gerald yalimu omulamwa gwammwe yagenda obabuulira ekituufu kye mulina kumanya ku nsi kuno. Ebintu ebikyasinza otuyisa obubi kubali bulimba na butamanya kituufu bebisinga otuleetera obuzibu. Bw'otunuulira eddagala eryafudde ne bannayuganda baze nga bafa nga amadagala gabula mu ddwaliro saawa zino. Kankuwa ekyokulabirako waliwo ripooti eyabadde mu China eyo Jinping. Ripooti eno omanyi mmwe mulinda bakolera research ate bwe tubabuulira bye mutamanyi ne mudda kufe ne mutuvuma naye ffe tetuwebaka olwakuba mmwe. Mu mwaka oguno gwe tumaze emabega mu Desemba 2025 waliwo Abachina ababadde wano mu Africa nga bafera abantu omuli Uganda, Zimbabwe, Tunisia, Rwanda, otadde Nigeria, South Africa n'awalala nga bafera abantu babagamba ffe tuli ba China tulina zi company China muleete sente tubaleetere emaali tukole buli kimu ya marketing. Kati batandika okufera abaddugavu. Gavumenti ye China netandika okukola investigation. Bwe yamaze ne bakwata mu Desemba ne babatwala mu kooti. Babadde bagenda bawa bailo Jinping president we China n'avaayo ku nsonga eyo. Ffe gye twandibadde tetusuubira nti Jinping asobola gyewa attention nti n'omulamuzi wa China oba wa high court nga boolaba chief justice nti n'ensonga eyo ku misango egiri oba ku bunene bwa China nti yandibadde tabiwa attention. Jinping yavuddeyo n'agamba nti abo baswaza ekifaananyi kya China ng'eggwanga okubba Abafirika na yaragidde babateeke Karaba. Amawulire ago temugamanyi naye weegali era essaawa yonna bagenda Karaba. Abachina bali 10 bafeza abaddugavu 1.4 billion US dollar mu mwaka 2025 mwaka gonna bakwatiddwa December naye babasalide
Jinping yaragidde nti babateeke karaba babeere ekyokulabirako tebaagala kutalinya lya China kati bwe tulaba ministry wano ne batugamba ne bavaayo ne batugamba nti eddagala eryafudde mu Uganda lye baagula lyabadde lya biliyoni eziwerako ne mutavaayo kwogera kooti n'otavaayo kwogera tewali gwe tukwatako kati okitegeera palamenti n'otavaayo kwogera mu butuufu Uganda mumamwa kyovora nabagambe nti ffe bwe twali abato abalabe baffe batunyigirizanga nga batusekera n'otusekerera kituufu mubikole gavumenti mubikole naye bujja kukya lunaku lumu kakasa bannayuganda temujja bawangula kubanga entalo zetulwanye empitirivu ezitamanyi n'ezamu mpitirivu abalabe baffe tulwanye bangi mutusolozeza tugumye mukoze ebintu bingi tugumye naye bino ebintu muleke kulowooza nti buli webaawo ensonga gavumenti nemujjayo amagye nemugateeka mu bantu nti ffe tuli basiru n'abamagye bemuleeta mu bantu nabo banyigirizibwa teriwo amagye atayagala kwongezebwa musaara ebintu ebirina okwogerwako temubikola era ne kooti nevaayo mbu mutwongere omusaara mulimu ki bwoba wasoma amateeka kyogamba ekintu Ministry of Health kyeyakoze kiri mu mateeka okusaanyaawo eddagala singa twali tulina abakulembeze nga bafirika obanga pulezidenti kituufu munnayuganda olwoba wansonga kiki ekyalireetedde okuyita eriyo ebintu bye bakola nga gavumenti bigiragira ddala nti yajja kyova olaba nti n'akasonga akatini bwe kati olaba baleeseewo amagye bakwata abantu nti bataddewo entiisa nabadde ntunulira eddagala eryafudde Daily Monitor yabadde eragaawo nga Ministry of Health eyogera nti tufiiriddwa eddagala lya buwumbi na buwumbi bwa Uganda lwaki mutunyonyola nga mwalima abantu kati lyafudde olwo abantu bawonye abantu abaafa mugenda bakopasetinga abazadde abatwala abantu baabwe mu malwaliro waliwo no ne ssente zibalina ofulumya ez'okulyokya kituufu gavumenti mumanyidde abantu kyovera nagamba bannayuganda nti mmwe mulabika oba Museveni tanabakosa bwaba otunulira abantu abafedda nga bali mu mbeera yakunyigirizibwa ndowooza time tenatuuka naye nze mbabulidde ndaba future mubikole naye nze nabaga nina juzi wano we naraba nga abasirikale bajja kuba badduka nga nabo tebakyayagala kumanya mubikole palamenti mulye sente naye time egenda tuuka mujja tuuka ekiseera mumanye nti bannayuganda bulijjo nabo bategere nali ndaba kino kigundi Kifuranka Gashuma nga kiga mwe waliwo omukyala yagamba mukyalo oyo gwe nabagamba asula mu Nankurabye mu West Church Zone 4 bagiyita West Church ng'agamba mbu ekyatuleetedde okuwagira President Museveni mbu Kyagulanyi yagamba waalira Abanyarwanda oti naye nga yabyogerawa yabyogerawo omukyala senga bamukwata ne bamuteeka mu kooti asobola oleeta obujulizi nti babyogera yabyogera era bwe nawulidde wano nga muka Kyagulanyi ayogera nti amagye gamwambula ne gakola buli kimu era babuloga be naalemu baavuddeyo nga bagamba oyo tebamukwatako oyo kambagambe waliwo abakusabye nti obatunuulirireko mweyo ensonga lwakuba tebannasasula olabe kituufu bakikola ate kati olowooza bya bulimba byeyogera nze nkugambye nze ŋŋanzi nze nzize nga mbiraba nga amagye gabimbuuza nti lwaki owagira muganda ng'oli mu western oli mu kigo owagira muganda ebintu ebyenkyukakyuka bwebibanga tunyigirizibwa wamu kati eddagala eryafudde lyabadde lyakunywebwa benyankoleboka lyabadde lyakunywebwa bakigaboka ffe waffe olinoonya nga teririiwo omusawo n'alikuwandiikira buwandiikizi kirabika mu magye mwe muli obusosozi obusookera ddala kubanga ekibuuzo kye bakubuuza babanga abalaga nti abanyankole be bantu bokka okitegeera kyekiri kyenabagambe nti bannayuganda kyenabagambe nti bemubanga muyiga okubalansinga nature mutalesta eno gye babadde bakuza wano nga 26 liberation day eyo liberation day singa
ebintu nga bwe mubisuubira bwe bibeera ebyamagero bye mulinda singa Buganda yerina emidaali nga kabaka wa Buganda alina emidaali egiva mu gavumenti nga giri bwe giti okitegeera be baleeta gavumenti okusinga 100%. Era nga bwe boogera nti Obote yattanga Amini yatulugunyanga abantu ekiwamba abantu ekiri wano e Buganda singa kiri eri yiri Karamojja mu bifo by'abana abaaliko abakulembeze waba Amini wabaani n'ebiri wano mu central so ekibataka lutamakusasiba alwanagana nabo ebibataka byonna biri wano. Nze nandisabye President Museveni at least ministry eyabakulira okutereka eddagala minisita oyo mugobe kyenandibadde nsaba bobanga kubanga ndaba waliwo enteekateeka ez'okulayira mu Gwokutaano nga tonarayira nga oli mumativu ne bannayuganda mbu baakulonze sooka otuwa ekyokulabirako. Tusaba ministry eyo ababadde bakulira eddagala eryo Uganda oditeeka mu malwaliro abantu balikozesa kubanga teri lunaku emulago lwe tutabeerayo balwadde. Kituufu. Tusaba ministry eyo abakozi bonna ogobe okuva kwasooka mpaka kwasemba minisita mugobe guno si gwe muvuyo muvuyo ogusoose President Minister mugobe ebitongole byonna birimu emivuyo vyo ate ne kooti namwe twagala muyite minisita oyo ne parliament muyite ministry eyo batunyonyole lwaki eddagala baagaana oddiwa abantu ne lituuka okufa ate ne baddamu ne batusinikira amanyo mbu eddagala lyafudde bwe tubanga tuli bannayuganda President Minister oyo mugobe mugobe ndowooza okusaba kubanga nange waliwo omujja okutuuka nga muneetaaga minisita oyo mugobe nga teranatuuka mugwa guno omwezi ogwokubiri gwe tugendamu nga tegunaggwako mugobe tweyanzeege awo njagala tusimbulewo oba tuveeko katini waliwo kibuzo kyenakubuuzaako emabegako wali eri naye nzijukira oba tekya ansalingibwa oba twakyerabira. Waliwo yabuuza ekibuuzo nti amateeka 10 ago go kati wano mu mbeera eno gatuyambiddewa. Amateeka 10 agaki aga Bible gennyini agaliwa gonna ge bawandikira Musa ku lusozi ago gaali ga kifere naawe ezo katemba z'ekizungu ebintu mulina engeri gye mubirabamu. Baatugamba nti Musa bamuwandikira amateeka 10 mu dakiika emu amuwandikira amateeka 10 ne bamugamba nti totanga tosalira muntu musango ago gennyini sigeejo dakiika y'emu lwaki tulina kooti ku nsi okusala emisango si mirimu gyabwe anti kati amateeka 10 gagamba totanga tosalira muntu musango. Police teta kirona misana byabadde mu campaign tobiraba wana Uganda abantu babawamba n'owulira nti yafudde n'okufa mbiraba lwaki babikola kyogamba b'abasirikale tebasoma Bible zibalayirira lwaki batendeka skill ez'okutta gwe mulimu gwabwe. Abamerika tebatta Abaisirairi bali mukola ki Abaisirairi be bagamba nti be bakatonda mumwe be babakulembera ogendere edonda ani yalironda yensi ensuubi lyensi gamba ly'eggwanga erisinga okuba n'ebikolobero kwetoloola ensi. Busaawa zono baliwa we baliwaabo si waabwe bali mukuta abantu kirona misana abantu abatalina musango be baddamu ne bakomawo ne baga kyovera Putin yabagamba nti omuddugavu omutuufu ye yali Black Madonna naddala bino ebifaananyi bye tubeera nabyo naye wadde asinza Black Madonna naye naye atta aba Ukraine anti ye ku muddugavu n'omuzungu tulina ebintu byanjawulo biyitirivu era nja bikunyonyola nti bwe tunulira ebintu ebiri wano omuntu ne bwatta omuntu oba ne abantu batugobye ku mataka tugenze mu kooti zaffe ziganya otuyamba oba omuntu ava eri n'akubba akasimu muli n'ogamba kakatwale Katonda yamanyi naye olw'ebintu ebyo nti ekisooka ffe tulinamu omutima omutonde abaddugavu ekirala engeri gye mwajja mu sayansi ow'ekizungu omuntu bakubbako essimu ng'osomye
olina omulimu gwokola nga oli wa university oli wa masters ne bakubako essimu olwokuba tomanyi byamateeka n'ogamba Katonda yamanyi kati gwe weebuuze omuntu ava erina beetako eri omukadde ku kyalo atamanyi mateeka tasomangako tamanyi nabo boogera na mu luzungu okuwoza emisango tasobola nakwewozaako kyokka kooti nesigala ekunyumiza kasasiro mbu jangu mu kooti we tuba tumalira nga noone yasomako bw'omubba talina budde bugenda mu kooti kuba atabitegeera. Abantu baneeno aba bapoliisi n'amakooti bakola ku misango ki? Si oba twetaaga okugimanya tube nti waliwo egimu egikolwako waliwo egirala gitakolwako. Bwabwe ki? Wano abalamuzi tebasaavinga bannayuganda singa bali basaavinga bannayuganda singa omuntu tabeera mukomera ne bamuwa limande za mirundi 5 singa omuntu tebabawaze komito komito bagikuwa kipapula bakikuwa kooti n'ekikuwa obeera mu prison yo weeryerowooza lweri kuyita oba omulamuzi afudde oba atafudde ye komito anti ekipapula kyakuwa kiba tekikukkiriza kuddamu kugenda mu kooti olibeerayo mpaka we balyerowooleza abantu bali mukomera okumala emyaka 8 kooti tezibayitanga bali mu kooti mukomera myaka 2-3 bali awo babayita komito obanga ali mu time loop tigwe bakuterese obanga era eddagala eryafudde we balyerowooleza we bali kuyita tolina musango obujulizi tebuliyo kyokka nekiva eno mu poliisi ejja nekukwata negamba mbu yamukute ku nsonga eno nekutwala nenoonyereza bwebulwa obujulizi olw'obutaswala bwa poliisi nekutwala mu kooti kooti nayo neddamu nekuwa ekipapula ekyo ne bakusiba emyaka nga 8 okavalinga bakyali baabwe ne bagamba titunoonyereza emisango gya Uganda banoonyereze kumala emyaka 12 giwera abaana bali eri bavundira eri balinazo famire balina buli kimu naye ne bakugamba emyaka 5 bwe giyita oba 6-7 ng'oli komito ng'oli eyo eruzira kotte kuyita totambula tokola kyobeeraawo kati bwe babulwa obujulizi ne bakugamba kkiriza tukusalira egyo emyaka gy'obaddeyo tukute nti kkiriza omusango nti wabba ebbanga ly'obaddeyo lyetubatubala tukute kati ofuluma ogende lwaki bakikola nti olwokuba bakimanyi nti bakusibira bwereere ogenda kukomawo complaining bakuterawo akawaayiro kubanga tebalina bujulizi kati nosanga nga ebbanga lyomazeeyo eyandibadde avayo ng'ogamba nti banaye bansibira bwereere ebbanga lyemaze gavumenti yanoonya obujulizi kyeyansibira kyabula kati bo bakunyigiriza mu mbeera gy'obaddemu ne bakuteekako obuwaayiro kkiriza bw'ogaana tujja kusiba emyaka 4 such that nti wovaayo tolekaana nti olwokuba guba gukusinze kooti ekukase state n'omulamuzi bakukase nti ebyo babikola si ba people power bokka omuntu bw'aba ayagala kubba ettaka akuteekako defilement olw'ensonga nti wano president bwe yateekawo ekisango kya defilement kifevalinga babbi b'amataka okitegeera nze nali n'omuvubuka eyo ekigo yali alina edduuka lyawe Nankulabye n'agamba mu covid nali nina omukyala yali neiba wange ng'alina woteeri nemuwa emmere ng'atunda n'ajja n'akima ebintu ku dduuka ebintu bingi abantu babikola n'ogenda omuntu n'ojjayo ebintu ku dduuka nomala n'osasula oluvannyuma lwe ng'omaze okunyuka oba ng'ofunye kasente kati omuvubuka n'agamba nti nze nawa omukyala ebintu olwokuba yali alina woteeri abaana tebaasomanga kati bwe yalaba nga amubanjiza amutuuse mu miliyoni ng'emu n'ekitundu ye kyeyakola n'aleetawo kawarake ku mulimu gwe nekatandika okutambuza emmere kati ono bwe yamuteekako pressure nti nsasula sente zange akange omukyala yadduka n'agenda ku poliisi n'agamba yakozeseza muwala wange olw'okuba poliisi terina investigation nti bo baliwo kusiranya kankikulire nti baliwo kusiranya bannayuganda tefaayo kunoonyereza olwulira nti omusango gwa defilement omulenzi talina we yeewolezaako kubanga feva eyo baagiwa abakyala kati
mu kugiwa abakyala ne mubaamu n'abasawo badokita bano badokita baffe aba kiriniki mwe mujjudde ebikolimo bye mutamanyi na muwendo. Dokita omwana kasita bamuleeta dokita ne bamuwaayo ekyebiri n'akola ebbaluwa ne basigako tomato sauce ku bukyala bw'omwana ne bamukuba ekifaananyi dokita n'akuba mu stamp ne bamuwa ekyebiri oba ekyetaano ne bakiteeka mu fayiro ne batwala bwe bujulizi ne bakugenda dokita ku 200 fayiro gyakola oba ebbaluwa ekusibya emyaka 4. Njagala otunuulira gavumenti yaffe n'ebintu ebirimu bannayuganda be bacomplaining oba ebikyasinza okusiranya bannansi. Olumala okuteekako ebbaluwa ku 200 nga bagiza ku poliisi ng'egitwalira omulamuzi ne bakuba komito myaka 8 poliisi enoonyereza. Togenda mu kooti teri kitambula obeerawo mu time loop n'obeerawo okumala emyaka 8 naye nga byobeeramu mu prison bakutulugunya. Prison zitulugunya bakulimisa kiro na misana nga tolina na kyewakola then bwe bamala okukizuula nti obadde ebbanga ddene teri acomplaining nga n'omwana gwe bakuteekako nga taliiyo bwe bamala okulaba nga bano baminisita ababbi b'amataka naye ffe tutera bayita baminisita naye n'abalokole babbi b'amataka. Mumulooza lwaki Museveni yagoba amagye mu by'ettaka? Abalokole bapangisanga amagye nga gajja gakuba ebyalo ne tulowooza nti Museveni musale muhoozi abo tebabi nga tebali nayo nga abalokole nga bebatubba amataka gaffe. Bw'olijja n'onoonyereza brother Ronald Kawuku eyo bw'olinoonyereza investigation entuufu wano ku CID brother Ronald okugendayo kye yakola abantu baabatematema bafunanga abayayi b'omu bisenyi abantu baabata anti ze nagamba research zenkola ebimu mbibikirira. Omusajja asobola okwesibako okumusibako eggambo bweriti awe Kawuku waliwo abantu abaliwo nga tebalina nabwe boogera abantu babatta. Bino betulaba wano focus tugiteeka ku Museveni nti Museveni yabbye ettaka abatakirinamu kati naye bwe yagenda singa ebyo yali abikola Museveni yandibadde ajja n'agamba nti buli awali ekizimbe obanga wano e Kasubi tewaliwo ekibangirizi n'agamba muveewo nkitwale singa yali akirimu. Era naye bwe bagenda okukola investigation ne bakizuula nti abalokole babirimu nnyo n'alagira amagye gave mu by'ettaka okufunamuko kaweweero yadde kikyaliwo. Yatugamba nti tewali kigenda mu maaso mu ggwanga wano nga takimanyiiko era ebimu abimanya n'asirika ebyeddagala eryafudde katulinde tulabe bwagenda okwogera. Ssebo tukusaba abantu baffe mulago kiro na misana teri lunaku lwali baddewo nga abalwadde mulago tebaliiyo. Kati mutuukira okutugamba mwe abasobola otuleetera okwekalakaasa mwe aba gavumenti ne muvayo ne mutugamba nti ettaka eddagala lyavudde tukole twekalakaasi. Ndowooza amagye mubiraba ministry kyezikola ndowooza baliraba abamu ebimu bane muleke tufuula bakasiru tutegeera ate mu abagenda otuleetera embeera bw'oba waze kukolera bannayuganda tandikira kyetuba tusooka okulabirako tusaba eddagala eryafudde n'abo bonna mubajjeko aseti zaabwe mukole ng'amawanga amalala babenga abakisasulira nako. Juzi minisita w'e China yali atwala ebyemizannyo nabba obukadde 2 minisita w'e China yabba obukadde 2 ezaeri nga muzaddoora bwe bulinga miliyoni 3. Jinping n'alagira bamuteeke Kalaba tasaaga era oyo yetagenda kusiba bagamba okumusiba amayisha oba Kalaba. Jinping kooti yali emusalidde ebintu 2 nti amayisa n'Kalaba byonna alina obisavinga ng'alina okunoonyako kimu. Kati bwe yasaba amayisa President w'e China n'agamba mumuteeke Kalaba afa aveewo yeetaaga kukola ki kubeerawo. Olaba n'abafeeze just abaddugavu bagenda Kalaba okitegeera ekintu ekyo kuba kutta kuba ki era bakutuga ati ngamba bwe tuba tuzze mu bino ebya Bible okukuba kutta kutiri nga babonereza babatta omuntu alina kubonerezebwa ttibwa buttibwa. Kankugambe kino singa twali tutambulira mu Bible
bapasita bandibadde balaba nti kati kakubuuza essaawa zino bwe tuba nga tusaba tugamba nti Katonda tereeza eggwanga lyaffe bani abalina otukulemberamu okutereza eggwanga okusaba mweyesaala bapasita kati lwaki bapasita bo tebalaba mbeera eriwo ati nange mbadde nina ekibuuzo nti babasumba babagoba mu byabufuzi temwogera ku byabufuzi temwokola aba basumba basiraamu abo bonabona pasita ajja n'akugamba toyogera ku byabufuzi n'abamu babagoba mu byobufuzi lwaki nti gavumenti ebikolwa byayo byekola bapasita bano baba n'abantu bangi bebasumba lwaki ebe babeererawo nze bwe njogera bino ebigambo si kuba gavumenti mbabuulira kituufu fena tutegeragane oba oliawo ensobi eziremye mu gavumenti bazitereeze naffe abantu bwe tuba nga ffe abaliko ekikyamu twetereeze era nze siyekera gavumenti nti oba ndi mu kugyonoonera linnya bino na buli wamu weebiri nti bw'olaba eddembe ly'abantu erize nga libaawo kati juzi wano nabadde ndaba abantu abagenze wakyagulanya abasumba ebimu ku bigambo mugamba akakane oli Katonda ye yamuleeta yamumanyi tateekawo mbeera okugenda eyo basoose anti nkubuulira ebiri mu kyama bino byamunda kugamba byengenda ku mazzi n'endaba mugamba akakane ate nkubuulira ensonga sumba tateekawo mbeera Katonda bwatyo bwe yasazeewo naye kyenjagala okujjukizaamu ekisooka mu byonna bw'oba oli pasita nga endigeze ng'ekaaba omusolo bagireeza omusolo omuntu n'agira amasanyalazi n'asasula amasanyalazi ennaku zino UDCL eri mu kugezaako okuzimba sisitemu okubeera stable nti tebanakwasa bulungi gavaavaako gadda bw'oba ng'osasula amasanyalazi ne gatabeerako bizinesi zo ne zifa n'osasula emisolo okuva ku kyolidde paka kyoyambadde tugenda mu school fees z'abaana wayinza okujja ekirwadde nga abazadde kyatandise kiyinza oyingira mu Afirika muba mwakasasula fees bwe pa ne babagoba amasomero gagalwe olwo omuzadde amaze okusasula ki fees tusasula renti bapasita kambagambe kino tusasula renti mu Kampala miliyoni 4 just rent miliyoni 4 can you imagine ensi okusasula renti miliyoni 4 kiba kyakyewuunya nga ye rent buli mwezi tulina amakonteyina gaffe getutuma gakyaganidde mu URA konteyina ejja nga eri ku bbeeyi ya waggulu olwo wootundira wasasudde miliyoni 4 tekako amasanyalazi omukozi olina omusasula emitwalo 800 ku kakadde kubanga naye alina obuvunaanyizibwa n'ogenda mu kyaki pasita n'asigala akugamba Katonda yasalawo ne bw'abaawo ekibi pasita n'asigala akugamba nti ekibi ekyo Katonda ye yakireese lwaki teweegata n'ono asaba Katonda okumukyusiza ku mbeera ne mwegatta eddoboozi lyammwe ne mukowola Katonda n'akyusa kati tusaba sitaani okutuviira pasita n'olaga nti ate sitaani teriiwo nga te sitaani weeri naye ekibuzo kyange kyabadde nti lwaki babagoba mu byobufuzi abasumba anti kyekiri kyenkugambye abakulu b'amadini babagoba mu byobufuzi naye ate we bawangula ate ne babasembeza abo baba tebabayisa ate mu byabufuzi ate nga tebabagala boogere ku nsobi zaabo babyogereko kansoke mbagambe kino mbabuulire ekyaddala Museveni amagezi g'alina gagataaga abantu ng'omutwalo munsi nti atusingako okutegeera olw'okuba ekintu akiruddemu kati ebimu engeri gy'abikola nomara ofuna amagezi ga Museveni ng'ogafunye mu butuufu agakola ebituufu Uganda eba egenda kukula nnyo njagala kubalagako amagezi ga Museveni singa ngakozesa mu butuufu kwegamba ku magezi g'alina singa gakola nga bizimba Uganda Uganda mu myaka 2 n'atwalako ku magezi n'agamba nti kati minisita ono mumuteeke Karabo oba mumutwale Luzira nga buli omu kyokola okisasulira nti
kati tusaze operation kusavinga bana Uganda okusingako kibadde Minister wabye temunarayira mwegabanyiza sente milioni 3 ezo milioni 3 kyogamba nabadde ndaba abo 15 obwafiseemu ku milioni 3 15 ezo sente parliament singa mugamba nti zine 15 tu katuziteeka mu security nti n'abasirikale balina abaana nabo balina obuvunanyizibwa at least buli musirikale abeere ku milioni 1.1 can you imagine oraba nti embeera bagamba nti omuntu wabeera w'amaanyi nakola ebirungi byegomba mirembe na nnaku omuntu waba mubi aba mubi mu mirembe na nnaku nti system eriwo mu government ya Museveni ezenga ekolebwa ne ku bantu ba bulijjo kati tetukyavumirira Museveni nti oba akoze bubi wabula naffe abakola naye lwaki tibwotunulira minister oba MP nga yega mu Runyoro tukiyita kwegondeza okweyagaliza obukadde 315 ebisatu 15 eziri mawulire naye nabaga buli obukadde 5 kwa balina ofuna ezesuuti naye mwe matayo ku bukadde 315 waliwo yakiŋŋambyeko nti nno kino kiraga nti sente y'eggwanga yagudde batya nti emotoka eyo luli eri ku kisanya kiri yali ya milioni 2 kati sawa ya leero sente kirabika zagudde ng'emmotoka yali ya milioni 2 kati ya milioni 3 ekyo tekisula sente tuyinza okukeera ne tugamba nti enyonyi president gyatambuliramu ya bumbi 10 kubanga yaba president kati goroze enyonyi ya president wa America mbwerimu ebintu ebiri awo ebigiteeka mu bilioni 2 eza $. Niko security yenjawo ekyo bakiteekawo safest plane on planet Earth nti president asobola okunywa amata agave kagaddi nga naye ekikopo kya meka kyanywedde ne bagamba nti ekikopo kye yanywedde yakiguza akakadde naye gwe bw'okinywa ne bagamba nti kya nusu 10 lwaki nti bakirinyisa mu bigambo ne mu kiraasi ne mu sente nti naye mu maketi y'ensi kisigala nga kyekimu okitegeera kiraba awo tuli ffenna kati bwentunulira wano nti bwotunulira sente ezo ekibuuzo kiri nti ffenna tuli bannayuganda ffenna twagala kuba bulungi at least akubiriza parliament speaker ntamu sente ze mugenda okuwaba ababaka mu butuufu ababakuuma bo mubalowoleza ki abasirikale basula nga batunula basula kutebuuke basura bakora bana n'ensi nina bo basasulwa sente meka fengate tunawulirayo budget ya UPDF ndekati guno omwaka nti UPDF abasirikale nti ebyambalo bagenda bigura milioni 2 buli kyambalo nti leero UPDF yafunye engato ezigenda okubanga zambalibwa nti buli ngato ya UPDF egera choka bagamba nti UPDF erese mundu ennungi fa badda ku TikTok ne tugamba nti amaje Museveni aleta byakulwanyisa kuta abantu okitegeera tewalaba oli omuvubuka yali omukumi w'amakomera namwerabira erinnya yajja ku kampeyini za Mwami Kyagulanyi eyali alabise ekitongole ekyo nti yagobwa n'okugobwa anti kankugambe kino betubeera bannayuganda nga ffenna tweyagaliza okuba obulungi omwana w'omusirikale n'omwana w'MP bonna bannayuganda bakyasula bali mu unipods MP oyo agenda okufuna eyo emmotoka obuvunanyizibwa bwe bukola kwenkana ki okusinga kamishona wa poliisi singa parliament etula negamba nti bakamishona ba poliisi bonna tubagulire emmotoka za bukadde 10 mwaga osooka n'olaba parliament n'amatayi bagajjamu tekisoboka lwaki poliisi mugiwezo sente naye bo bwe babanga beegabira kitegeeza ffe bannayuganda abantu ba bulijjo ffe banoonya musolo tebatubazeemu magezi batubye nga tulaba n'abakuumi mu amawanga gonna ekintu ekyandibadde kisookerwako mu bintu byonna security ekyokuba ekyovaana nagamba nti mu America geologist oba researcher
professor aba ne ode singa ne ya jeno wa maje kakensa bano ba design b'ennyonyi abayiye ennyonyi abayiye abakora ba engineer bazimba submarine baba ne ode singa the nuclear aba bazimbi ba nuclear baba ne sente baba ne ode zisinga abajeno ba maje osanga nga security kati kankurage nagamba nti budget y'eggwanga botunulira gye basomye security yaganze mu trillion 2 okumara omwaka 2026 mpaka 2027 yagenze mu trillion ekinene ziringa 2 trillion kuba jasabali abasirikale bona otadeko polisi maje otadeko CMI bichi binonyereza ezo zonna zatuta trillion yes 2 trillion 2 neba MP mu mwezi gumu batwara trillion 2 mobukade mobuumbi rukaga obuumbi 16 nga totadeko zino zineze babyeze motoka obuumbi obaziri zino zote zibalibwa ezo tezirimu tezikola ki naye omwezi gumu bakosa trillion 2 mobuumbi 16 naye bo bali abagenda okuuma eggwanga okumala omwaka bagenda kukozesa trillion 2 kati omwaka mulamba ekitegeeza nti bwe tunagenda okumalirako omwaka security demo efune sente nga parliament eri mu myezi omwaka kati omwaka nga buli mwezi babadde bafuna trillion 2 mobukade mobuumbi 16 kati bw'ogatagatamu times emyezi 12 bajja kuba mu trillion meka ziba nyingi singa 5 n'omusobi ne bali abasakiri bamanyi okujja ne beewola supplementary ne beewola ennyongereza bagata ku budget yaabwe kankubuuzi security bwebeze okusaba sente esooka kwegayirira parliament security baaprovinge parliament ne bagyegayirira era naffe tukimanya nti leero security yasaba budget akasente bakayisiza twategedde naye ate parliament bweba ekikola mwe mumanya nga kiwedde be bayisalirawo bo ebigenda ku bo bebaagala okumanya mutegeera ki be basala emisaala gy'abaana abasigadde bo bebeewa emisaala so okusaba kwange kuli nti ffenna tumanye nti tukolera eggwanga omwana w'omusirikale naye munauganda gavumenti tevangayo kuteesa negamba nti kale okuva ne leero omusirikale bw'aba afuna emitwalo 5 oba 8 tuteekinze over ku kusoma kw'abaana b'abasirikale n'okulya kwabwe n'ennyambala kale kusoma n'okulya omusirikale bw'aba afuna emitwalo gya 5 nga beeregage kwanakolera ebintu byo batandika okabizinesi kammere nti ne school fees ne rent n'ennyambala nti gavumenti tuteekenze over parliament tusazeewo fe ababaka tukiyise ate nga sente weeziri okitegeera kati obulumi bwe tulimu ne security bwe yandibaddemu omulanga gwe twandibadde tugamba nti at least tetugamba nti kujjako gavumenti wabula kweyongeza oba kugamba nti parliament ba MP bakendeze ku sente at least UPDF nayo yandivuddeyo negenda mu kooti negamba naffe omulanga guno tulabye parliament sente etwala nnyingi at least kooti mubeeko kyemukola musitopinga akasente neffe bwe twogera ababbi bajja sindika mubadde mukube ffe mbufe abaabo tusemaye tulwanyisa gavumenti parliament sente zetwala mpitirivu president bwakera n'agamba mukubeyo tiwali bakola ki nze nalonda wakayima eyewaffe nansala guli omulundi ogwasooka memba parliament akola ki naye nze natuuka kuva mu kyalo okujja kwegatta mu kibuga simulabangako nemotoka ye sigiwulirangako ng'eyita ku kyalo ewaffe okitegeera so nze nandisabye bwekibanga kiriwo mubiri gavumenti at least ebyeko ebintu byekola ebitagiswaza mu butuufu mutuuka ne mututama
mwaba tusigamu n'obukyayi singa mubikola bino tetwandibitegedde twagala basiibula naye tutulokedde valentine kasooke mbajjukize abagenda ku valentine buno bw'abaagalana okusinga zene esaawa nazireredde aba valentine lwaki zazze nti ogenda kwerokolera girlfriend cake ya mitwalo 800 ya miliyoni 2 keeke agenda kulyako emiku boyfriend wo tulinawo amasaawa ag'abasajja Yes, sir. alina business mugulire ku saawa eyakopa business eyo eyongera emikisa eriko n'akakomo eyongere zino z'abakyala teziriko ne karingi kano asobole okweyongerako okufuka w'amaanyi mu bintu byakola ne katono mufe kali mugendagenda mubatwale mu bivuru mubatonere amamotoka enkyojo mutonere afune accident so ebintu bino biyambako okwongera ku mikisa gya bbaawo naawe omukyalo okugulira omwami ate kino si kya valentine kyokka yes kino osobola okimugulira eva okwongera ku mikisa gya bbaawo ya mukyalawo tekirina wekiganira omukyala okugulira omusajja ate tekirina wekiganira omusajja okugulira omukazi ez'abasajja weezire nez'abasajja bweziri saawa mpya the new stock buba obwalaavu mwagala laavu kutonaatonera bakazi bamwe saawa zavuddeyo zakomyewo bweziri osobola ogiyiwamu omukyala nebanga emuyamba omukumirako ku mirimu oba omwami so n'olwekyo bannayuganda ffenna tweyagalize ba mp mwagalize ne institution ndala ate namwe mukole nga mwagaliza abantu abalala kati yabatereka eddagala ne lifa mwafunyemu ki ku bantu abafudde nga bazaala nga amadagala tebagalina mwafunyemu ki mwasanyuse era lwakuba ndi pulezidenti gwe tulina ali awo nti tafaayo ku rosi olwokuba abantu tebafuna saavisi zimala abantu bafa emulago tewali ddagala limala so nandisabye gavumenti oba pulezidenti otutaaseko kwaba abantu atalibwedde kuweereza bannayuganda abatali mu operation yakuweereza bannansi bajjeewo otekewo abasobola okukola abakozi weebali waba abakozi nzina wanaabeeru osobola okukuŋŋamba nti leetayo omwero yasoma kino ne kino kwasa ministry nzinja bakuwa bangi bali kitege so n'olwekyo zimba uganda ate wagira uganda ye operation naye mukubeera mu operation eyazimba uganda ne wagira uganda tukole ebyo ebitujja mu myaka gyaffe ebituwesa ekitiibwa bannayuganda bali mu bwetaavu naye buli wetuwulira ntukoze rosi za buwumbi tetwatereka eddagala otereka ota eddagala lwaki temwalikebera nga libulayo omwezi gumu ne mulisaasanya mu bantu bannayuganda kale abali mu gavumenti mu ministry eyo muli babi mwesitaani ze basiiba basaba mu church ate nga si gwe gusoose basiibule wamma muli babi bagaliza olunaku olulungi enkya tugenda kutunuulirako ku climate change kubanga nze ebya gavumenti buli wembigendamu binyiiza bintama binkwasa obusungu nyinza n'okumalira oluusi nga nkoze ensobi naye mbagaliza olunaku olulungi mweraba naye mwagale ensi yammwe ate namwe abatukulembera mwogere okukola ebintu ebiraga nti tuli mu Africa tugenda kutunuulira Traore olunaku olw'enkya biki byakoledde ensi ye mu myaka ena tulabe ne baminisita ba Uganda biki bye bakoledde ensi yaabwe mu myaka ameka mu myaka 4 so tugenda kwawula distance ya 0 ku 4 bagaliza olunaku olulungi mweraba bannayuganda mukomewo mukole embeera nga tenatabuka era nja kuba mbabuulira enkya biki byenzizaako okubakolera na biki ebitambula mu nsi mweraba.
Okay. Tuyanze nyo tuyanzege era yonna gy'osinzira okuba nga otugobera twongera okwaniriza wano ku ofiisi z'ekitongole ki Matayo Foundation oba L40 Life for Tomorrow ekasubi ku bitaala kizimbe kya Princess Complex ekkubo lino erikkirira Makerere we tusangibwa munnange twetaaga na boda tujja kuba tukulindiridde amanya nze Vigeston M tusinkane mu vidiyo eddako ababaddeko tubeebaza Anet Lukundo bwe banywe bali eddala buli vidiyo yaffe almost ng'omu kwaba abangi abazira abate ne bazimalako bwe banywe bali eddala kankusiibule tusinkane. UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. All rights reserved.